Owuliriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuku y'amazima. Yes, oli ku Tawera Radio, Tawera TV, Johnson Sengendo. Njagala kubabuuzaako mwenna bannayuganda abawangalira eyo naddala abawangalira mu UAE okusingira ddala abawangalira mu kibuga ekya Abu Dhabi. Essaawa zino nga ndi ne chairperson atwala bannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi omwami Ismail Okedi. Olwaleero omukulu ono munoonyezaako ng'agenda kwogera ku nsonga eri emu. Titulina wano ebintu ebiteebereke ebijja ne bitutuukako omuli okufiirwa bannayuganda. Naye nga tufunye cases nnyingiko nowesanga ng'omuntu nti ali Uganda afiiriddwe oba mwana we oba muntu we naye ng'ekyo ekigambo kye bayita okulipatriatinga omubiri gw'omuntu oyo guzza e Uganda nga babeera e Uganda oluusi bakwatagana n'abali wano nowesanga omuzadde oba ali Uganda nga giddwako ssente nnyingi nnyo. Naye njagala kunulwalira akyogereko omuntu bw'abeera ng'afiiridde wano mu UAE ng'ali ku employment visa ng'ali ku company mitendera ki era biki ebyetaagisa kyetaagisa ssente okuva e Uganda ez'okuzaayo omuntu oba tezeetaagisa era mitendera ki omuntu gy'ayitamu okuzaayo omuntu e Uganda. Essaawa zino ndi ne chairman agenda kusooka abatoliire ku salaamu ate tubeere nga twogerako briefly mmwe n'abali eyo mumanye bino bibaawo tetuyokigira nti kibeewo naye kirina okubaawo abantu baffe batuvaako nowesanga twetaaga okumanya process eyo bwebeera. Sebo chairman sooka otolye ku bantu salaamu oluvanyuma tutandike. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutyeyo bassebo ne bannyabo abali wano abawuliriza Tawera TV and Radio. Bannanga nsaba muwagire muganda waffe ono Tawera Radio and TV. Ayina YouTube channel ye, ayina Facebook account, ayina Instagram, ayina social platform nyingi. Genda ko liking, subscribing, obenga akuwa update. Era tubadde naye banga ddene omulimo gwatukoledde munene nnyo era tusaba ala kusasolema ekisinga obulungi. Okay. Kakati chairman tandikire ddala wenyini nye wenkoze introduction. Tulina bannayuganda abatufaako wano. Omuntu tubeere kuono ddala omuntu afudde nga ali ku employment visa oba oli awo ate tujja kukoonako ne kwoli afudde nga oba oli awo ali mu kunoonya mirimu mitendera ki gy'ayitamu okulanga omubiri gwe gutuuka e Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abebitiibwa byama bonna bannayuganda abawuliriza Tawera TV and Radio. Mukulu Ssenyondo, thank you for that question. Abantu bangi batera kumbuuza ebintu ebyo naye nga nze ssentebe owa Abu Dhabi ekisookera ddala nakazaayo emirambo kyabatulonda nakazaayo emirambo 3 naye procedure emirambo ebiri egyasooka procedure yali enti omuntu aba afudde kisooka first of identify omuntu ono abadde akola is he employed ali ku visa employment visa oba ku employment visa kikiba very easy person nonya omwana oyo afudde for example Okedi afudde myself I'm passed on balina okunonya kampani yange gyenkolera otuuka ku kampani eyo n'obuuza HR human resource w'omuntu nti wa kampani nti munnange okimanyi batugambye oba twawulidde oba tuva mu ddwaliro muganda affe abadde mulwadde musajja Zacha hospital yafudde kati twagala buyambi nga company what is the way forward so you must go to the HR of that company omuntu afudde omunnayuganda as long as ali kuki ku employment visa olutuka HR that is his responsibility okukolowinga paperwork woyo ki omuntu afudde how sometimes baba lazy naye nkati mwemubeera nga mwagala ekintu kibeere quick okubabeerako mugenda nayo n'agenda mu ddwaliro omuntu oyo gyafudde omuntu oyo gyafudde waliyo paperwork abeera there is certificate of what of death certificate ebeerayo newabeerayo notification certificate again eyebeera ku yokupaasi eya UAE pass yo kubanga tulina Emirates ID onfuna so balina ogikuwa ne death report omuntu oyo kyakoze ekimuse ne bazikuwa zonna after they give you that then mugende ku police police erina okubawa ki ebbaluwa ekkiriza omuntu ono okola ki okutambula wemala okufuna ebbaluwa eyo ne mugenda wa ku embassy embassy ya Uganda embassy ya Uganda nayo erina okubawa ki ekipapula
ekikiriza nti gundi kituufu Munnayuganda yes. ate akirizibwa okukola ki okutambula nga mmaze ne HR yalina okuprocessinga bino byonna you are that company ne sometimes namwe mulina okukola ki okujyenyigiramu kubanga mugamba nti company ebikole byokka babera reluctant they take their time ne mubeerako n'amaanyi you find that chobola sometimes if a leader nganze mwennyini nenyingiramu nembakubira how far have you reached how far have you reached can we reach here nentambula nabo okitegeera onooyo afiiriddwa nga walina mukwano gwe wano or relative we move together so empapula ezo zemufunye z'eddwaliro za death certificate n'empapula ziri za poliisi mulina okusikola ki okuzitwala ku embassy ne mubata embassy ne approve nga chief omuntu nayo nebawe ebbaluwa kati omala okufuna ebbaluwa eyo ne mugenda kati nga no Abu Dhabi tugenda wa Banias wali mongo olufula bayita magwali gundi mochare wa mu Luganda bayita batya egwanika bayita gwanika bakutwaleyo ogende mu gwanika gye batuteeka ngoma z'okufa wotuuka eyo no presenting empapula ezo obulabu malo empapula ezo before mbadde kanzireyoko katono nga tonaba kugenda ku embassy oyina okufuna letter of consent from the parents okuva Uganda kubanga waliwo afa wano kati nze ndi wano sirina muntu yenna nina mikwano gyange kati one of my people will be responsible kati muno okufuna ebbaluwa kati oli mukwano gwange Tawira abe Uganda ojja kuba contactinga nga bakumanyi kubanga we have friends waba kumanya ngamba bazadde bo balina okuwandika ebbaluwa nga bagamba tuwandise ebbaluwa eno nga tukkiriza Tawira okufollowinga up okola process yonna ey'omuntu ono ng'akoze ki afudde ne gratuity ye mu company buli kimu you are going to be responsible wali ebiseera ebyo ng'omukubira omuzadde n'agikuweereza ne tugenda direct ku embassy then from there ne tugenda wa ku mochare naye kati ate byakyukamu kati omuzadde alina okugenda ku migration ye Uganda n'alipotinga omuntu wange yafudde kati ebbaluwa eyo ejja kuva ku migration ye Uganda bagenda gisindika direct to Uganda embassy so Uganda embassy will coordinate with you because your details will be there and they will call you we have received your letter come and pick it wogipikinga awo ng'okola ki mugenda ku mochare olutuka ku mochare musasulayo sente si bya bwereeri ku mochare awo basasulawo waliwo dirham za 5 some 50 you pay no wabeerawo 10 I think no wabeerawo 10 if I recall very well there are some bills you are going to pay because you are going to transport this body to where to the airport kati ne bakugamba ogenda meeting cargo so you have to look for the cargo company genda okutwala okutambuza omulambo omufu that body so like now me I have some cargos now I know with that experience na cargos na kati omwe namba na kubira kageyo neja ku mochare ati wejja ku mochare nekola paperwork yayo efune weight y'omuntu oyo walumala okufuna ebintu ebyo engeye eddayo okola ki okola process yaki y'omulambo okola ki to be repatriated yes as simple as that kati awo zonna sente zonna zoyogeddeyo n'ezokusasula ku mochare company ino ziwa kwoyo omuntu alina employment visa yes company ino gikola ki ogisasula era company esasula buli kimu kyonna it's not the parents or the relatives no it is the company because of any HR abeerawo ya following ebintu ebyo the company will pay everything plus the gratuity you make a follow up everything kubanga omuntu ono wamala waba amaze omulambo gugenze kati gwasigaddewo you make a follow up with the company to give you the gratuity y'omugenzi so kati ngabo bali amasemba ababiri benakola me who picked the who got the gratuity era nenzisindikirani abazadde abewaka kubanga n'abewaka balina okuweereza namba zaabwe za endagamuntu
abakubanga batabalira passport mugamba mpereza ndagamuntu ne mobile number yo esente zengenda okusindikira. So when I receive the HR will give me the money and I call this person, I coordinate with them and I send them the gratuity. Okay. Jagala kwebaza omukulu ono chairman wa bannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi kyamazimaze nfunyeko kesi ziwerako ng'abantu be Uganda bategedde omuntu waabwe afudde ate nga na wano waliwo abantu baabwe ate ne bacoordinatinga n'abantu be Uganda ate babajjako ssente ate nga bakimanyi omulambo gugenda kutambuzibwa company. So ndese omukulu ono abeere nga nnyonnyolako abantu abali e Uganda n'abali wano ensonga eyo ebeere nga etegeerekeka era mu nsonga y'emu sebo chairman njagala okwebaza olw'omulimu gw'okoze emabegako era omwana waffe yafa tulaba nga yafa talina visa. I mean nga tali ku employment visa. Omuntu oyo naye oyinza mwogerako otya ayinza kuyambibwa atya omuntu nga daddala abaze okunoonya emirimu wano oba oli awo n'afa kuba waliwo omwana yaffe aleyini eyo yamala omwaka mulamba nga ali mu fridge naye era gavumenti ya wano neemukwatirako omwana n'addayo kati ku munnayuganda afiiridde wano nga tali ku employment visa. Chairman ajja kukoma watu nnyonnyole ku muntu singa abeera afudde nga talina byogera oba nga tali ku employment visa tulabe nga ate nayo embeera tuba tugiyitako. Njagala okubasibula n'okubeebaza omulundi omulala nja kuba mukomyawo chairman ayongere okunnyonnyola ku bifa ku bannayuganda wano mu UAE. Johnson Sengen esebo akatalekeka njagala ba community ya Abu Dhabi nti twafunayo hotline number yaffe gye tulina nga abana Abu Dhabi tulina number yaffe eno eri hotline nti ogikubako obudde bwonna 24 hours ya community nga Abu Dhabi si yange ne yaki era okulonda kuli kujja newe nabanga nvuddewo chairman addako yagenda ogikola ki okubeera nayo oba twetaaga ng'oli out of Uganda okuba plus 97 155 14 97 227 nziramu plus 97 155 14 97 227 eye hotline yaffe eya community eya Abu Dhabi. Ekintu kyonna kye weetaaga anytime WhatsApp the same number. Okay. You're welcome. Okay, chairman waffe w'abannayuganda ataddewo embeera y'okubeera nga bannayuganda abali muleme kuwabisibwamu kubira abantu abayita basentebe b'ebitundu nga tesibe bo hotline number yiyo mugifunye mubeere nga mu communicating ne chairman waffe ene interaction oyina buzibu bwonna oyina suggestion osobola okubeera nga okwatagana ne community ya Abu Dhabi. Bwento wembasiibudde Johnson Sengendo mubeere bulungi mweraba. Tawula Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo ebyenjigiriza ebyobusuubuzi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawula Radio ne TV amazima we gafa.